Comrade Engineer Kawesa imirira ko gwokubiri. Kawesa ya joininga NRM omukolo gwali wano. Kawesa oye. Kawesa oye. Webale kuyingira NRM. Webale kuva mu kiyumba ekibi. Webale kuvaye eri munako yakubonyabonya no yingira NRM. Naffe tujja kwagala. Aha. Kawesa oye. Kawesa zeko wano maso bakulabe mulungi. Kale. Ani mukamutekeko reka admin nkata kamwambaze. Aha. Kawesa katuwa NRM ayagera NRM afana NRM era agenda kunonya akaluka muhozi mu 2031. Okay. Wekitiibwa RDC sebo nsooka okwebaza. Nzaani awogera ku mukolo guno bwe guti. Taata webale ddala. Era ebigambo byange nsaba President akwongera omukisa weyongere owereze Nansana Municipality. Kuba mu kubasiimye ndi omu ku bo. Ngenda kuyozaayoza owekitiibwa Meya Ssalongo Kagwa Maseruka Motte okutuuka ku kkula lino okubeera nti osobodde okulayira. Sebo Meya jangu Kawesa ayagala kulabako. Meya jangu wano Kawesa ayagala mu ekifaananyi naawe tomubeera wala. This is a big fish. Very big fish. Meya wuyo. Sebo owekitiibwa Ssalongo sebo nkuyozaayoza kitange. Webale kutuuka ku kkula lino. Ezo nno ze zimu ku ssaala zange. Wava mu ofiisi kyampisiza ddala bubi naye kookomyewo nate Mukama mulungi ekiseera kyonna Mukama mulungi. Owekitiibwa Town Clerk ampulamusizza ne kiyamaano wange w'omulukago wamala. Banange mwenna bakansalas bayozaayoza okutuuka ku kkula lino. Banaye bino bye bigambo byange. Mwebuuza lwaki enkofiira sigijjaako ntereeze. Mumpulirize bulungi. Atamanyi Commander de Commander. Wow. Engineer Stephen Kawesa. Bana erinnya tumuliwulidde Commander de Commander Engineer Stephen Kawesa. Awugemanya gange. Ekyamazima okulonda okuwedde nayisibwa bubi. Nalowooza nti ensi yonna abantu banvaamu. Yensonga lwaki neebazizza RDC emirundi gyange gyonna. Omwami ono yasooka okundaga okwagala. Bwe twali tutudde awo yantunuulira ng'alaba ennaku endi ku mutima mpitirivu. N'agamba komanda kiki? Ne mugamba RDC kkiriza njogereko eri abantu omukisa n'agumpa. Ennaku yange ne ngitegeeza ensi byali bingi. Naye mbagamba ebigambo bino okusaba kwange tekuddibwangamu. Era ebyange byatwalibwa lwakuba omukisa weeguli. Abaabitwala baŋŋamba nti nga bwe wasaba nti olunaku lumu olisinkana omukulembeze bw'aliddamu essaala yo byonna ebibyo tujja bikuddiza. Mbagamba ebigambo bino ku nnaku NUP gye ntuusizaamu. NUP nagiviiramu ddala. Era n'omulundi n'ogumu sirigenda kugiddamu. Baganda bange abakyali mu NUP bwe mubanga kye natuukako temukituukangako sibasabira kukirozaako. Wabula mbasabira olunaku olumu muzuule amazima nti National Resistance Movement ye party eringa ekyokuddamu eri buli muntu yenna aba mu mbeera nga mu butuufu alaba alekeddwawo. Nina ekirooto ng'omuntu eky'okuyingira Parliament. Nzikiriza nti Mukama Katonda ono ng'akkiriza n'ekisa abantu kye balina ku ntobo y'emitima gyabwe 231 togenda kuddamu kufuna National Unity Platform nga yekiika mu Parliament nga komanda wendi. Kabanyambaze ne t-shirt kuba kati nakkiriza dda buli kimu kyonna mbagamba ebigambo
ndi wa NRM kati era sikiinaamu kwejjusa kwonna. Ekirooto kye nnina bannange kino nkyogera, singa olunaku olumu nfa nga sinayingira palamenti, banaye kino kiraamo, bannange mukwatanga bode yange ne mugiyingizaako mu palamenti. Gye ndiba ndi omwoyo gwange gulibeera musanyufu. Bangamba lwaki togendako mu palamenti n'otuukayo? Njagala mu palamenti nga nteesa. Okwo kwe kwagala kwange. NUP endeetedde ebyange byonna, bizimbe byange byonna bye nalinda mu katooke, sikyalinawo n'ekimu, byonna bigenze lwa kibiina ekyo ekya National Unity Platform. Nejjusa nti nva kubanga nali mu NRM, tewali kyange n'ekimu kyandigenze. Tewali yadde kyange n'ekimu kyandigenze. Nze nali mu NRM, ne NUP we yajja ne ndowooza oba oliawo nyiza okuyitirayo n'enyingira palamenti. Muganda wange mbadde disappointed. Mu 2021 ekizimbe kyange kyagenda, mu 2022 ekizimbe ekirala ne kigenda, n'ebizimbe ebirala bye nasinga. Baganda bange nkyalina omukisa. Singa ntuuka maaso ga president, manya ajja kuddamu okusaba kwange, nja binunula byonna. Naye sirigenda kuddamu NUP yadde n'omulundi n'ogumu. Era obwa mobilizer bwe mbadde nkola mu NUP ngenda bukubisaamu emirundi n'emirundi. Bonna bonna be nadaivatinga ne bagenda mu NUP. Amagye gange gonna ge nnina mu NUP gonna ngenda gazza mu NRM. Gonna ngenda gazza mu NRM. Ndi senior mobilizer. Abamu muyinza okuba temumanye. Naye bwe kituuka ku komanda Engineer Stephen Kaweesa, nange manyi kyendi. Ngenda kola mobilization amaanyi agabadde gakendedde mu Nansana municipality mu NRM gagenda kwekubisaamu emirundi gyonna. Mukikubireko mu ngalo ez'amaanyi. Baganda bange muneebalizeeko RDC okunjagala. Bannange mbasaba mukubireko engalo ez'amaanyi. RDC tandese. RDC tandese n'omulundi n'ogumu. RDC Mukama akuwa omukisa. Mukama akwanukule essala zazikubisizemu emirundi gyonna. Omwami ono buli mbeera ebawagamba Kaweesa. Nze kyoyitamu nkimanyi. Olunaku lumu ekirooto kyo kijja tuukirira. Baganda bange munkwatireko. Kirooto kyange kituukire nange ntese. Nga nteesezaako Nansana municipality. Nga nteesezaako eggwanga Uganda. Bwe nalabye abantu nga balayira ne ngamba kati singa nze oyo nga nange nkutte Bayibuli ndayira. Nga nsweyalinga nga MP wa Nansana municipality. Nkakasa olunaku olumu ekitundu kye kijja kukola ki? Nga ndi mu NRM oba PLU. Tuli fena. Sigenda kwogera bingi. Naye olw'ebigambo ebyo Mukama mwenna banayise ssentebe w'ekyalo. Banayise munneesimbako. Temunneesimbako. Bwa ssentebe nkyabwetaaga. Mbasaba bonna abataddeyo okusaba mundeke. Ke kafoko kakati kensigaza. Ngenda okuyingira palamenti nga mbadde nkyaweereza. Tuli fena mwebale nnyo balidde akukkiriza. Mulabi Engineer Kaweesa bwanyiridde. Ageze n'anyuma ono tujja kukola naye paka last. Ewaffe mu NRM ebifo bingi. Sebo tukwaniriza tetujja kusosola. Ewaffe teri bufere. Ewaffe twagala abantu na buweereza. Webale nnyo Engineer, webale ddala. Genda weetulira. Kati nga mmaliriza programu za gavumenti